kati aleese n'obugoye bwe obubikka wamala nabamugamba bunjolezeeko ninawulimba obutusobola bwoza ebintu byotandise sibitegeera obutusobola buyisaamu obwo ddala mazima obubikka wamala nesobola kutama bwe taata w'olubuto ate kati gwe weekaanya okimanye nti mukudda nasanzewo ekibaluwa ky'omusawo mbungule girita nkuyonja ebyo n'emigumeekereza n'enkuyonja naye buno obubikka wamala buno wenna wakyuka embeera mukyala wange ne wakubadde olubuto kati onyimirirako buyimirise sikutegeera butegeezi waleeta emitwalo 10 kati emitwalo 10 gikole ki ate omukyala ono anyooma omuntu atobye n'afuna emitwalo 10 n'agireeta zisaana kunyooma era kuyisa mu maaso muze nali nsuubirira mu kakadde waliwo omuntu ayogera ng'alingaga nti yamanyi weesiri era olina kugenda n'ojjawo bujja kakati batuli awo ng'ate waliwo omugenyi yakatuuka aliwo anagenda maaso ba nti munaye ayoza ku ngoye mpolampola ate munanga n'akikolera ki ye mwami aliwo talinawo mukozi omukyala muzito takyasobola kukutama azooza yemulugunya mbwe ekyokukola talina embeera we yatuuka bwetyo bwe yali kati simuyonga bagifuula bisi nandikoze nti kakati yamutegeeza nti waayi nabulidde nti mune obadde mu shooting nti bwoleka nakuba ku simu yo ng'eri bize nti mune bwoleka esimu yange wenafuna agikwata naye ng'agifuula bize era abantu bangi beemulugunya kunfuula esimu yange gyagifuulamu bize naye ate kiba kirungi nammwe ne muzannya ne mbeeramu naye nga kyagamba nti firimu eyo teyali yiye naye tekiba kibi kuba nti mune n'abazannyi be ate bagizannyamuko nga tezitegerekeka bulungi gwe kusaamu eruuyi obubikka wamala asobole okugenda maaso ba nti abukunya saalo osobola okunfunirayo ku ttooke tewaliwo awo omwami atunda amatooke gwe kumbuuza oba asobola omufunira ku ttooke obadde oyagala emmeka nti lya ssatu nekanaawa agesatu gakyalabika baanamwe mbalimizaaki nze ne director kale bwe tudde eruuyi ono atuzza banna abategeeza nti bannange ekiriwo kyonze ne director banne twakigadde mwana gwe nakulabirawo bannange oli mwangu mu nsonga eyo amaaso gonna nagalaba ng'ogatadde ku director ne mmanya takusukka naye ate nze ndabawo ekyenjawulo nze ndabawo ddiiru ey'amaanyi awo ddiiru kyate kati yoona alina kyatunuddemu kuba ntikisobola okukola mu masekkati awo gwe waffe bukomansimbi omanyiyo ebibanja abimpadde entazingulidde kati onaga nti okusinziira liye gwe yafuna taata lubuto amukoledde bingi ebukomansimbi ebibanja abimuwadde nti n'azimuwa kati mwana muwala bw'aba alaba takyalina kyajula nnyo noona alina kukola kyonna ekisoboka okuba nti director abaako ne kyamukolera ndozula abaana ab'obuwala kati gwe akyanoonya abakyala noonya ng'omanyi bakyala babeerawo butega butego ebiri bye tukola abeera mu kiraasi okimanyi togenda musiba olubuto nga mubadde naye omunaku kati enteekateeka y'omusiba olubuto naga nti omulundi omu tosobola muntu naye abaamu ak'obuntu olina okuddamu n'omusinkano omulundi omulala awo n'omugaa nti oli lubuto kubanga emirundi ebiri gibeera mizibu gya kubuusabuusa naye ogumu ayinza okubuusabuusa ndi olwagira nti nenjira nti tudde eruuyi omukyala luuyi ayera nyabo ne boonaayera ne bootaayere ne booneevulungawo nkugoba amaka gange ogavaamu ogenda naye taata w'abaana oyomba nnyo naawe buli kaseera n'oyomba natandika ebbaala nekugamba tokola kati yamutandikira ebbaala namutegeeza nti mukyala wange tokola mu bbaala kubanga omukyala bw'akola mu bbaala obanga amutadde ku disipule buli omu okumulaba ebbaala yonna agyefuze kati wafuniramu omusajja neyefuga ebbaala mulwanira omwo mukuba bakasoma tiwakyali muntu ayagala kunywera mu bbaala gwana nowandekawo n'ogenda e Masaka kati n'omukyala alina ebyekwaso bye mwami yamulekawo n'agenda e Masaka amaze ebbanga ddene alabika yawasizaayo abakyala abalala kati ye yandikoze atya ebyo sinnagaana naye amaka gange go gavaamu ogenda ojja kuleeta omusajja oyo mu nnyumba eno kubanga ku magezi go nentegeerayo mukyala wange nkimanyi nti ojja kuleeta omusajja oyo mu maka gange ekitakkirizibwa
ate tontankula kundeeta musuwa ku nnyindo okitegede sikusangamu era leka amulagidde nti amusanga mu nnyumba ye kubanga ategedde nti omukyalo ono mujoozi nnyo ajja kikolola yamuleeta mu bbaala gye namukolera kati ate wakawagana omuleeta akati wetudde eruyi mukazi wate bambi tulengera kaseera katuuse ak'olubuto okuba nti azaala banneyiba tewali anyamba obadde ki naabwe nyweza bulungi kakkana sikajanja binnuma muneesigamba nti muneeyensinda n'ebinnuma tewali anyambako wano banneyiba bawano baba kigenda onoonye entambula banendi bubi kakkana wuuyi maama kakkana bulungi ngadduka alabe oba asobola okufuna entambula okumpi awo naye omukyala embeera gy'alimu yeetaaga ddwaliro awulira emiranga eno ne mukyala nkusaba okkakkane ziba neereeta entambula baneezempulira nfa ekyo bayita olubuto atalulumwangako yayinza okugamba nti nakyala yeekosa naye yali azaddeko nga lwamuluma oyo amanyi omukyalo ono kyalimu mu kaseera kano alinga alina kyasokoolayo olubuto lukuluma n'omanya nti luluma una wano era bwe batyo bwe basigala era nga bagamba nti watch out for part 2 bwetu begenze bwetu bwe badde ate mbadde ese mukenga buli kyonateera bino betugenda okulaba mu kitundu ekyokubiri nga saagala osuba ekitundu ekyokubiri ate nga firimu zonna bwenjogerera akatale kwesiri naye nga nyongera bategeeza bannayuganda mwenna muwagire nnyo ebinayuganda buli lwolaba ekinayuganda manya nti obaako n'ettafaali lyotadde ku nsi yo uganda n'olw'ensonga eyabalayiburale mu bisuubule mungi ate mu byagasse bakirayanti bammwe bw'atwala firimu nate engwira mugamba atwale ne ku kina uganda obusente naye buswazi mwana mutemereka akange kibye kusingidde ebyokulya yo wamwomberedde ki natumye ku byokulya kale oba tubyagala biwe kyabbeeri tosobola bimwa mutwale mugende